Ensonga z'omwana Elisha Masesaazi zikyalandira ddala famire n'emikwano n'eŋŋanda si baakupowa paka nga bafunye obwenkanya. Munnange n'olunaku olwaleero live bwaguuga etudde wali ku mutala gwa Ssenga Acidi ne bayita omusawo Ssebasawo n'ayita omuzimu gw'omwana Elisha Masesaazi ne gulaga engeri gye baamuttamu byatandika bitya n'olunaku lwe baamuziika biki ebyaliwo. Nze Julie Potential wekumire nnyo ku Fixshots, subscribinga, likinga, commentinga ate koona mu kadaako buli we nnaaba nteekayo vidiyo yonna gw'ojja okuba nga osooka okugifuna. Kambalage ensonga bwe zibadde ate oluvannyuma tugende mu maaso. Uganda yafiiriddwa omwana nga yafiiridde ku Seetahayi. Emboozi eyo wagiwuliddeko ey'omwana wo ku Seetahayi? Omwana oyo abazadde b'omwana tebakkiriziganya na ripooti y'essomero mbuno omwana yeetuga. Mama w'omwana yankubira. Yankubira nali ndi Kabalagala awo nga ni mukola. Amina awo enjaga mama w'omwana ye yakukubira amina. Kojja w'omwana. Yes. Yali taata w'omwana kubanze yankubira mukyala yankubira n'angamba nyina taata we. So mumbulye mbadde mugamba mutya? Kojja w'omwana ali naffe ku live eno. Era nga akuwulira. Mwami Kalipiro twagala omwana atubuulire. Kuba bagamba munnange oyogeza abafu kituufu. Kalipiro. Nsobola okikola. Mwami Kalipiro kyajinga ssente mmeka ssebo? Si kyajinga ng'oli nga tanaba kwogera. Sabo tubadde twagala tujje fe abamu twesitule tujje tugende ku bijja oyogeze omwana oyo nga weetuli. Mwami Kalipiro tokyajinga okutuusa nga omuntu ayogedde ekitegeeza okisobola. Nyabo nkugambye nze njogeza omufu nga tonaakumpa ssente kuba muyinza okugamba nti n'omusajja alidde ssente zaffe nga tanaba kukola ate nga biki. Ntaka kukuwaako nze mbadde nsaba nkuweko just deposit. Tewali buzibu. Abannayuganda Osagwa abaakisazeewo. Tukikole. Kojja w'omwana alazeewa. Kojja w'omwana asooka okomewo agenda tunnyonnyola era ne taata kojja The w'omwana. most important person right now is Mr. Kalipiro. Akomyewo. Kati nkomyewo. Mwami Kati ngenda bagamba bino ebigambo wammanga. yes. Ndalabako oyo Salomwe. Alina ebigambo byayogera n'agamba omwana yeetugisa simanye katimba. Simanyi abalala abagamba nti no Leesu, simanyi yali ali waggulu, simanyi yali ali ludda wa. Ngenda kusooka kubaako ekizampu emu. Eriyo omuntu agenda okwetuga ng'ate ng'essomero ddoomu yennyini gye balimu ng'erimu siiringi yasibirawa. Kubawo nnyaawo. Eyo reason esookera ddala. Salomwe abanga yafuna ssente eiza nga ayagala kukola amawulire teriyo omuntu agenda okwetuga ndi yeetugisa akatimba. Yennyini njagala mukitegeere namwe kennyini oba kojja w'omwana waali naye yennyini wakkiriza mu ekyo njagala awulirize bino ebigambo wammanga omwana yeetuga yakozesa akatimba yasibira ku lubaawo kyate nga ddoomu erimu siiringi. Mwami Kalipiro. Abantu abali ku live eno ffenna abasinga kale tuliko abantu lukaaga. Mukola otya? Tubadde Abantu abasinga abali ku live eno tulina obutali bumativu. Era kyova olaba tukukkiririzaamu nnyo ffe nga ffe nti ebyogerwa manya Bashalom manya baani
tetubikkiriza era nga mukama waffe tusaba okuyambibwako era okumanya bw'obeera nga okoze omulimu nga mazima omufu ayogedde okyajinga ssente mmeka mwami Ntale mwami Kalippiro azze mutuwa olukusa oba nedda kyetaagisa kubuuza munnaye sobola kusalirawo bakama bange nga tebannaba kinteekamu. Mwami Ntale yani ye tata kojja w'omwana kojja w'omwana ndabanga wano eno ku gundi ku mawulire yoyo tata yoyo kojja w'omwana musirikiraawo kati kamubulira ono omusajja Ntale wangi ssebo wambita Kalippiro ndowooza bulijjo obadde ondabanga ku mikutu ssebo kati ngenda kuwa bino ebigambo wammanga ani bangamba omwana bakamuziikawo oba wiiki ewedde bamuziika ekyotero oba kituufu Mr. Kalippiro bambye conversation zo ne mama w'omwana tezoogerako kirabika tebaagala nnyo bamanye moves ze bakola family teyagala nnyo kumanya public emanye nga tetunaba kutuuka okwatagana nti no twogeze omufu twogeze omwana tukole biki waliwo ebigambo byengenda obbagamba ebigambo byengenda obbagamba wammanga omwana wabanga yetugira ku lubaawo ki ate essomero lyali limu siiringa essomero ly'amaanyi tosobola kungamba doomu gye baalimu tekwaliko siiringi ebyo era naffe twabyogeddeko dda wano ssebo baasi kaakati ekyokubiri kyengenda obbagamba kiri omwana oyo ngenda bbawaako jasi ngenda bbawaako kino kibabeeremu mwengamu abantu abali ku live eri gwe kojja w'omwana gwe kojja w'omwana ngenda kugamba bino ebigambo wammanga omwana ayina ekyama kyalaba ebyama byalaba by'essomero awo obwedda we twagala omwana ayina ebyama byalaba eby'essomero bamutta busi nze siina gwe ngenda okutya njogera amazima kuba kuliko abantu olukaaga n'ekisobo awo obwedda we twagalawo wennyini akati nomba mwagala nti n'omwana oyo aveeyo n'essomero lyennyini alikyankalanye nga bwe liri n'amabaati gaveeko muntuukirire sigenda bajjako yadde n'ekikumi muntuusa omwana oyo yennyini gye baamuziika awo wennyini awo ate muleete n'abanamawulire bwe mumala obba gye tugenda gye baamuziika ndeni muzeeyo amawulire wa ku ssomero ffe babloga tugenda kubeerawo tujja kujja tubeerewo tukwate buli kimu kubanga amawulire ge Uganda gaganda okukavalinga story eyo ssebo nakunenda kuteekamu tiketi nkumaca bannange abali ku live eno witness waffe agenda kubeera naku tugenda musondera tiketi agende e Uganda aloginge mu akaunti yange buli kimu tukikwata live buli kimu kibeera live era Mr. Ntale twagala ogereko ne family batuwe olukusa without any delay yes Mr. Ntale twagala lukusa emisango mugitukwase ffe mugitukwase genda kuntanda without your permission Mwami Ntale permission ejetaga mu bwangu mulindeeko Mwami Ntale temwagala kusiba muntu wadde ki mwagala kuloza essomero we libeera nga liganya okuba wa kuloza muzuukuse erishama atubuulire ekyamutta mukakkane emitima bwe mumala okumanya mugenda kolawo ki twagala kumanya ani yatuttira twagala kumanya mazima enfa omwana gye yafaamu kubanga essomero litulimbalimba